y'abakazi mmwe bulungi okuyimba okutaddemu amaanyi sola sennatandika nkole yanga nnyomebwa ani oyo amanyi nti lulikya nenfuuka okukuba egombebwa abakadde nazaalina onyoose eggusa agagendo nemmalesatulamu enkoona neggayinja omukadde namuyimbwa sitesawama kasookiriza nti omwayo labbeeyo yongera n'okumalaza nnyini katonda kubanjawudde nnyo mbaalu n'abazaalwa kubasayizi yange bafuuse emiyaayo n'ensi yabeetamanga tabandengomba lutoto olukadde nkomyonga nkuba ebiwobe ate newenkawamulidde omuyambi omuggo mungu gwankubye nga musitonya abadde omuyambi wange basudaneseewo nerekedde ekibira ekyempologomensa ezimaze ebbanga tezikombe katoge ani enantasalunonga ngawaniddwa basudde n'okwekyokutoneka matiga aligiza kyali nayo ndesawala nnyo katonda wamaanyi atutteko omuyambi oyo omusajja abadde nzije wala nnyo naye kale mukama wasazeewo olukaganda lye kasoganeseewo adde omuyambi wange mukama wasazeewo bayibayi tukwatira ebifo osangayo bagambe kyalesawo ebinjo olukaganda lye ne basudaneseewo adde omuyambi wange mukama wasazeewo basudde bayibayi tukwatira ebifo osangayo bagambe kyalesawo ebinjo Kampala negetukulira ebidomo etukuba olwali tutuuka nga tetumanyi olwo ebifuusi ebyolufu bino byomumanyidde engiri ebirowoozo ninga abadde kirikuzeza okuluta abadde nekasozi nazimba nga ziwa okuyimba kwange bannange kukuddemu egisejja n'agawaniro yanamanya nalinyo embeera mwe mbadde ndokisirugamu ezibu nnyo gino ngezewake mu katonda noseekike kasene pawulo kafeero abo bensuubiranga kasozi aneseewo tetebayinza kundeka kulya butanga nsana mwalungi abawagizi bange obutandegerera mu nsula yansire mumoni najja okuyimba nga nkimanyi ddembe mu kifo ky'olutaasa agensangayo mutugumbuzi nenjulira okubidduka nziba ekinyerere mukungu nangubyagirindagenda tokaka gaali mbeera nzibu y'okuzuula kyokka neŋŋumba nga bwesaba katonda olulekyangunya ntimanjirangezako andalayo baddanga abangira okufuusha enalina amagezi nga teryategeera nga neeyisa ng'omuntu alina lupiya ng'amalala nensanga n'otegeera naye amalala g'obwabuntula ku lumondi katonda w'amaanyi abadde amulisinda okunkwasa amasozi abadde anyenyonyo badde kukyayiwa amatako ng'amute nnyo yolekedde omukalu ate sukaali temuli olukaganda bye kasagandasewa omuyambi wange mukama wansazeewo kasomubayibayi tukwasiriko osangayo waganya tolesaba ebitoso olukaganda bye kasogandasewa omuyambi wange mukama wansazeewo kasomubayibayi tukwasiriko osangayo waganya tolesaba olukaganya kuyimba niwebisumuzikutuli yakaba n'amalajawo obulwadde nze wammakyakalangazinge kalina ebulaya naye kasaye nenyiriddako okutanya era olugedde bwembakira wakakumi okuva ku gayondola ddala galumedda era mukesere mu buddu temulimiranga mukadde alemuyabeera olumolosinga nolumunga gakubira lwera okukula Thank you.
Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science ko ne computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects ko cultural activities ko ne section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained. Kyewuunyisa ensimbi zaabwe ze zijja mu nsawo ya buli muzadde. Basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road.
Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero, kwaya, naawe omuyimbise kinoomu. Jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan B Records.